teri kinyizanga bantu kumanya nti obululu babubbye n'akwata bayibuli ng'alayira. Ndowooza bandibadde tebakwata na bayibuli, bandikutte constitution, kubanga mu kulayira balayira okukuuma ssemateeka so si bayibuli. I, Anita Annette Among, swear in the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Mu mawulire ge tulina essaawa zino, olunaku lwajjo twalabye okulayira kwa General Kaguta Museveni ne bamuteeka ku bukulembeze obw'eggwanga erya Uganda. Omulundi nno guno gwe yalayidde gwa mulundi gwa 9. Abantu bangi bagamba nti yakalayira emirundi 7. Emirundi giri 9 mirambirira ng'ogasseeko emirundi gyonna ono bukyayingira mu gavumenti ya ggwanga lya Uganda okubeera nga yatudde mu ntebe ennene ey'eggwanga erya Uganda. Kakati nno bingi ebyabaddewo, wabula nga mu byonna abakulembeze abayitiddwa abasinga obungi tebazze. Lwaki tebazze? Byogenda okutegera. Mu mbeera yemu mukwano gwange ampuliriza, Speaker Anita Annette Among ono ayongedde okubeera nga agudde mu kawunyemu oluvannyuma General Muhoozi Kainerugaba abadde yamwendoosinga okubeera nga amuwagira. Wabula waliwo amawulire agafulumya ag'omunda agongedde okukakasa nti ono General Museveni ye yamugambye nti ono omukyala biyitiridde, saagala weerabire. Omukyala Rebecca alitwala Kadaga bye yakola byali bingi nnyo, yafundikira asuliddwa mu kasero. Kaakati nno embeera yandibanga efaanaganye omulundi gwe gumu n'ey'omukyala oli ate gwe yaddira mu bigere. Kaakati nno mu mbeera y'emu omukyala amayikiddwa nga Janet Kataha Museveni, ono nga ye muka General Kaguta Museveni, olunaku olw'eggulo teyalabiseeko ku mukolo ogw'okulayira kwa mwami Museveni. Kaakati nno ebibuuzo byatandise okubeera nga byebuuzibwa bannansi, abaana abali mu Uganda bepo nabo abali ebweru ow'eggwanga Uganda. Wabula ogenda kulira ebigambo mukwano gwange, saagala kubeera nga nze kennyini nze mbikwogerera, ogenda kulya ebigambo otye n'okutya. Kaakati nno mu mbeera y'emu nga tukyali ku bino nga General Muhoozi Kainerugaba amaze okubeera nga anaabira mu maaso omukyala ameddwa nga Anita Annette Among, ono nga Speaker Parliament ya ggwanga lya Uganda, bepo n'omumyuka we Honorable Thomas Tayebwa. Kaakati nno General Muhoozi waliwo amawulire agafulumye amalala ku ye naye nga si mawulire malungi. Waliwo omusajja aleese bwino, bw'aleeta bwino ku musajja ono General Muhoozi Kainerugaba, ono atuuse n'okubeera nga amuwooninga. Bw'amaze okumuwooninga n'atuuka n'okubeera nga amulabula. Bw'amaze okumulabula n'ayongerako okubeera nga amubuulirira. Kuki kyamubuuliridde? Tweets muzze muziraba empitirivu ennyo General ono zaze nga akola. Kaakati nno nga mulimu n'ez'okugamba nti abantu ffe tubatta mujjukira nga twakava mu kalulu. Mwami Muhoozi bwe yatwitinga n'ategeeza nti omuntu akattwa abantu 208. Owa 29 yandibadde Kyagulanyi ka Bobby. Kaakati nno bino byonna bwe bigattagatta waliwo bwino afulumye. Kyokka mu mbeera y'emu omukyala Anita Annette Among emmoloka gyaleese ebalirwamu obuwumbi 3 ne miliyoni nga 4. Kigambibwa nti eno emmotoka yandibanga ye mmasukwa ey'okutandika obulamu bwe okuddayo gye yava, okusinziira ku mawulire galaga nti omukyala ono azza spendinga sente empitirivu nga twalaba ne ku birthday ya bbaawe omukulu Engineer Moses Magogo. Anita Annette Among, Speaker Parliament ya ggwanga lya Uganda Honorable, yakwata sente ziri mu bukadde nga 6 n'amugulira emmotoka. Bino n'amalala mangi Hajati Nakalembe gwe ntambula naye musomi wa dduwa. Kantandike Wanita ne DP Sajime. Good job. I told you all I needed was a number, and you gave me the number. I have done your work. Ebyo byebimu ku bigambo Speaker wa Parliament ya Uganda AAA byayogera ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno Parliament bwe yali eyise etteeka lya Protection of Sovereignty Bill. Basipiika abakyala abakulembeddeko mu Parliament yawo bazze booleka eryanyi obuyinza obusukkiridde ng'era bakakasa bakama baabwe nti ewatali ffe mwe mwandibadde temuli nawo. Speaker Anita Among ng'ayongera okuwanika ebbango n'okulaga amaanyi n'obuyinza eri babaka banne n'ensi okutwaliza awamu. Oyinza okugamba nti bino yasoose okubeera ng'abikola. Wulira ku maanyi aga Rebecca Alintwala Kadaga.
nalabye badde ogamba banna aba NRM ngobaga nti bannayinza mu nnonde nze nayisaawo kino oba oli awo singa saali mukubiriza pulezidenti teyandi emyaka gyandibadde giwagamira yebategeerera kubeera kubalutuka singa kati asiba migugu singa dde lwakituufu singa kati asiba migugu singa tewali sipiika singa kati asiba migugu okyenyumirizaamu what happened now what Chagwa, let's not do other things. Bannayuganda abalowooza nti nno mwabayisa kuli talaba obagamba ki balina omukisa ogenda mu kooti nesalawo don't go back to history. tuyiga maama siwe kino no kakati twakikola ne batwala mu kooti nesalawo netukisa ebyavaamu so kyagala genda kwa biro ugenda kwa biro waweddeyo singa kibaawo omulundi omulala wandizeemu n'okikolera n'okubiza palamenti bakiyisa ekyo bite tubite let's move forward don't go around it's nothing quit long past tuli ku STV gye byaggwera ng'anyiga maziga ng'akolima akolimira Anita Among nga bw'ayagala omulivuula mu kifo naye newankubadde ng'ono yaliwo ne bamusenza luti ne bamusindika ewatali yadde katiibwa bino bigambo bye twala omukisa guno okutegeeza nti ne sipiika Anita Among aliwo mukadde kano teyafunamu kyakuyiga bino bye bimu ebyo byagamba ababaka bano. Honorable members, can everybody get out? Honorable Zake, go. All of you go out. I'm the only one supposed to remain here. Menya, Goreti, go away. Stop disturbing my age. Goreti, get out. Abazungu bagamba, what goes around mujja kukyemalirayo. Olunaku olwaleero wabaddewo omukolo ogw'okulayira kwa General Yoweri Kaguta tibahabulwa Museveni. Bano bombi bamuweereza Rebecca Kadaga ne Triple A. Mu kumuweereza waliwo ebifaananyi ebivuddeyo. Ekifaananyi kino kibadde kya sipiika Anita Among. Waliwo omwagalwa we omukulu amanyiddwa nga Engineer Moses Magogo. Ono ye CDF w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba. Bw'otunuulira ekifaananyi ekyo kikugamba ki? Bw'otunuulira ekifaananyi ekyo kikugamba ki? Eno abadde ku mukolo bannayuganda ne batugamba nti abadde mu olugoye lwokka nga luzitowa miliyoni 32. Kakati mu mboozi gye tuwolekedde egenda kusinziira ku kifaananyi ekyo ky'olengedde ne CDF nga tetunaba na kutuuka ku mboozi njagala oyogeza ekifaananyi ekibaddewo ne CDF. Babadde ku mukolo ng'eno ab'ekibiina ekya PLE ekya Patriotic League of Uganda balangirira nti baggyeeyo obuwagizi bwabwe ku Anita Among ne Tayebwa. Anita Among yamyuka Tayebwa mu Parliament. Kakati tutandise okulaba ku bubonero. Era ababisomera ewala bagamba Anita Among mugobe wajjo. Bakoze ne press conference namba. Mwenna mubadde mukimanyi. Abadde adduka ewa CDF, bwadduka ewa General Salim Sale, nga bwakuuta n'akadingidi okulaba ng'asigala nga speaker wa Parliament. Bwe twogerera ababitunuulira ewala bagamba nti Anita Among kiwunye. Kakati tugenda kusima lugendo, tugenda kutunuulira biki oba olyawo ebiyinza okuvaako obuzibu. Credit tugenda kugiwa Sir Jimmy muganda wange okubeera nga otwegasseko mu mboozi yaffe ey'olunaku olwaleero ne tujjayo ekifaananyi ekituufu kye twagala okutuusa ku bannayuganda. Wabula ebimu ku ebyo bye tuyinza okulowoozaako ebyandibanga bye bireeta obuzibu
mukwano gwange ampuliriza n'olunaku olwajjo nakutegeezezza mwami Museveni bwe yali ekyankwanzi yategeeza nti paliamenti eno gye tugendamu tetwagalayo buli bwanguzi ekigambo ekyo yakyogera. General Muhoozi bwe yalabye emmotoka eno sipiika gye yaleese yategeeza nti nze ndi mutabani wa kitange okumala emyaka 5 eyo emmotoka sigituulangamu ne kitange tatulangako mu mmotoka eyo nga kitegeeza yabadde alina obubaka bw'asindika. Era ono tewaayise n'akatale tekasaze n'avaayo n'ategeeza nti PLU ebyokuwagira sipiika Anita Among n'omumyuka we Honorable Thomas Tayebwa babadde bamaze okubeera nga babisazaamu. Jjukira nti omukyalo ono mu bbanga lyamaze mu paliamenti ye sipiika yekka munda mu ggwanga erya Uganda bukya paliamenti ebeerawo akyasinza okulaga ebyobugagga ebiyitirivu ennyo mu kaseera mpawo kaaga. Era bino byatuuka n'okubeera nga bimuwaliriza okubeera nga assibwako sanctions ambassador ow'eggwanga erya UK oba consulate bwe yavaayo n'ategeeza nti mu Bungereza Anita Among ayinayo amayumba. Bino byakanga Museveni n'avaayo n'ategeeza nti bantegeezezza oyinayo amayumba n'alagira banoonyereze. Kakati Muhoozi yakoze bw'ati. Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Among ne Right Honorable Thomas Tayebwa ku bifo byabwe ekyowa sipiika oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu era tekikyalinga bwe kyali. Ensonga ey'okubiri obukulembeze bwa Patriotic League of Uganda bukubiriza abaka ba palamenti bonna kulindira bulindaala mu kaseera akatali kawala ba candidates ababiri President Yoweri Kaguta Museveni bagenda okubawa era General Muhoozi Kainerugaba n'abasaba nti abo be babawagira. Eyokusatu fenga yes mu ngeri y'emu akavidiyo kano ke mulaba kabadde kasasanyizibwa ku mutimbagano nga kalaze nti mukyala wa Yoweri Kaguta Museveni yabaddeyo olunaku olw'eggulo ekkololo wabula abantu abamu nga bagamba tebaamulabyeko. Amazima gennyini kavidiyo kano kolaba kafu kaaliko omukolo mulala nnyo era mwami Museveni yaliko ne mukyala we naye si gwe gw'eggulo ogw'ekkololo. Kakati ne bikwata ku madaamu ono oba mukyala wa Jeno ampuliriza kati tugende mutuulire. Waddewo Mother's Day wiiki ewedde walabyeko omuwala we yenna nga wandiise ekigambo nga baagaliza mama we obubaka bwonna tebuliiwo. Wabaddewo state dinner eyabaddewo lunaku lwajjo Janet yaterabiseeko nti bwe kiri nti ye nabagamba olwalengera ku z'omwezi 12 Janet bw'atalabikako mujja kuba mutegedde ansi entuufu. Kati ansi entuufu lwe mwagirina okitegedde bulungi. So bw'abanga abadde alina okutandikira mu maaso yatandikidde mabega ng'ate noono kennyini aliwo essaawa zino abakaabi olulubaale yabba emyaka ng'ate kiri ku likodi scientifically nti omuntu gw'owangala naye mu nju naddala g'omugatta ekyama kasita akutuka bw'ati tosobola kuwangala myaka 2 naawe bw'ogenda. Oyo gw'omulabawo kifaananyi si muntu. Kiki ekijja mwena kye muteetegereza? 1 balina poor marketing strategy gye babataddemu temunnagitegera kansoka enjibannyonnyera. Poor marketing strategy babalaze mwe gye mutaataddeko nnyo focus. 1 yedde digi okwedisplaying anti he had taken over state functions kwe kuba nti yategese kollo n'olwaleero bamudisplaying najja n'awaayo tools of power oba instruments of power ng'azikuwasa kitaawe kitasoboka kitakkizibwa mu mateeka. 1 ekyo yabadde poor strategy ey'okwadvertisinga ani ono muvubuka. Lwaki abantu bateekeddwa okuhandling over tools of powers of instruments ku muntu yenna alayidde abeera head of public service kuba Museveni is a public servant. Kati bw'obanga omusajja akutte didigi amuteeke wali abamuhandlinga tools of instruments bakitegeeza nti badisplays omuntu ono nti in case of anything yagenda okuddako, which is not okay. Kati kansoke mbawo ekintu kino. Jjajja tebakulya ssente, tebakulya dola zo, era tosiba ssente ku Muhoozi. Tekisoboka kuyingira ku ggwanga eryo. Nabo alingiddeko na mudumu gwa muntu tasobola ddebelako myezi 2. Nina nekyekyo jjalo baga saagala muyombe. Lwaki
nti America State Department na American Embassy ba congratulating Museveni. Yes. Kino kankibabuulire mukitegere bulungi nnyo. Ekisookera ddala. Mu diplomacy, America tesobola gamba Museveni nti wakoze ekiti tugenda congratulating no, balina mu congratulating ngere bakikoze. But ensi yonna ekimanyi bulungi nnyo nti Museveni legitimacy yeteriiwo. Era America ebadde ine ekikola bwekyo. Naye njera sooka kugamba gozaaki tebasindisa ambassador. Basindise Secretary for State for African Affairs go basindise one. Tomanya biki byayogere na Museveni era ibatuuseeko ku nsonga ezo kubanga tottakibenga tunakikendenya ndusu. Yes, gwe munansi kiddayo gy'oli gwe kitya nti obuyinza n'amaanyi biri mu ngalo zo tebiri mbazungu. Obuyinza n'amaanyi biri mu ngalo zo so si mbazungu. Omuzungu okukola kyalina okukola abeesinga ku agensi yo gwe gy'olina omuntu. Bw'oba togiraze y'omuzungu olw'okuba nti yesu wajja okwota naye ajja genda n'ekyo ekiriwo. Kati saagala munyiige American Embassy kyewandisa oba State Department no kubanga ekyo kyebalina okukola nga ekiri mu international level ekya diplomacy. Wabula tekikakasa nti ki bamulegitimize no muntu osobola okwebaza kubanga ne goono tomusekera. Era n'omulamuzi agenda okusala omusango mumala kuyita mu process yonna eyokuleeta obujulizi ne museka namu ne mukola mu kimu kimwagala okukola omusango kati kango point of reference gwe musango gwokero. Omulamuzi yasinikanga ebinyo kero n'asinika ebinyo public n'esinika ebinyo the end of the day nga balina omusalira n'ogenda okufa although nti gwali fake. So n'ekyo bwekyo bwe kiba mu bukulembeze obusinga obungi. Yes, bagiwandiise bamukangula ekyo ne temumanyi kiri mabega wa kintu kino kinene nnyo. So kati saagala mukwata obusungu buteeku mu America mbateeku kuba ku Bungereza oba ne nekola kintu kimu. Please, it all goes back to you. What is your responsibility? What is your responsibility? Obuyinza bwo n'amaanyi go olina okugafokasingako okumanya kyogenda okuzaako. One, already 100% mutegedde nti ebyobufuzi mu Uganda akawute kakyakola. What is next? Put it in your mind. And you are not alone. People in the system, they are tired of that system. People in the diaspora, they are tired of that system. Abantu mu Uganda bakoye system. What is next? Kyegame tuli extra time ya politics mu Uganda. The solution is between me and you. Tumanyi kyekiddako. Era saagala okibulire muntu. Ompulira bulungi nnyo. Saagala okibulire muntu yenna muntu gw'okimanyi mu bulamu obwo olw'ensonga nti gw'omanyi ekiddako so si muntu ndi agenda kukubuulira. Kino kikuzzaayo ku buvunaanyizibwa nga Munnayuganda nti byonna ebigenda mu maaso mu Uganda ebivunaanyizibwako kyenkanyi so si Kyagulanyi Ssenta mu basosolumbuye obivunaanyizibwako kyenkanyi. Kati njagala kufundikira akatono nombaka tugende ku ki ku vidiyo tufe yatuleese. Kati wulira okumanya abasajja bali ku panic. Essaawa zino wenjogera basasudde 2.4 billion Uganda shillings government ya Dubai nga bagenda kulaga ekifaananyi ne celebration za Museveni ku Burj Khalifa either olwaleero oba enkya. Ekyo kikulaga nkiddamu olwaleero oba enkya basasudde 2.4 billion Uganda shillings basasudde government ya Dubai oba kampuni etwala ekizimbe kye bayita Burj Khalifa nga bagenda ku displayinga oba kuzannya ebifaananyi bya Museveni ku kizimbe ekyo either olwaleero ekiro oba enkya. 2.4 billion Uganda shillings. Kati waliwali kuleno kombe soani wewalwa ekibuuzo kyali kyakubuuza nti muzaako ki ansa akibawadde nkugambe tuli mu political extra time eyayo mu Uganda. One, video gye nasembeyo okukola nabagambye nti Katonda si musiru. Bwe mba mugambye okwerwanako Katonda agenda kulwa n'eggwanga likyuse. Nabagambye Janet Kebabazi waddewo Mother's Day wiiki ewedde walabyeko omwana we yenna nga wandiise ekigambo nga baagaliza mama we obubaka bwonna tebuliiwo. Wabaddewo state dinner eyabaddewo olunaku lwajjo. Janet yateragiseeko nti bwe kiri nti ye nabagamba olwangira ku z'omwezi 12 Janet bw'atalabikako mujja kuba mutegedde ansi entuufu.
kati ansendufulu wagirina okitegedde bulungi. So bwabanga abadde alina otandikira mu maaso yatandikidde mabega ng'ate noono kennyini aliwo essaazi zino abakaabi olulubaale yabba emyaka ng'ate kiri ku likodi scientifically nti omuntu gw'owangala naye mu nju naddala g'omugatta ekyama kasita akutuka bw'ati tosobola kuwangala myaka ebiri naawo bw'ogenda. Oyo omulaba mu kifaananyi si muntu. Kiki ekijja mwena kyemuteetegereza? One, balina poor marketing strategy gye baba bataddemu temunnagitegera kansoka enjibannyonnyera. Poor marketing strategy babalaze mwe gye mutaatiddeko nnyo focus. One, yedde digi okwedisplaying nti he had taken over state functions kwe kuba nti yategese kollo n'olwaleero nomu displaying najja nawayo tools of power instruments of power ngazikuwasa kitaawe kitasoboka kitakizwa mu mateeka. One, ekyo yabadde poor strategy ey'okwadvertisingani ono muvubuka. Lwaki abantu bateekeddwa okuhandling over tools of powers of instruments for muntu yenna alayidde abeera head of public service. Kuba Museveni is a public servant. Kati bw'obanga omusajja akutte didiki amuteeke wali yabamuhandulinga tools of instruments of power kitegeeza nti badisplays omuntu ono nti in case of anything yagenda okuddako, which is not okay. Kati kansokembawo ekintu kino, jjajja tebakulya ssente, tebakulya dola zo, era tosiba ssente ku muhoozi. Tekisoboka kuyingira ku ggwanga eryo nabo alingiddeko na mudumu gwa muntu asobola dderako myezi 2. Nina nekyo ekyenjalo mpaka saagala muyo. Speaker Anita Among kati wano system egenda otandikira okwemeketa nga temugikutteeko ejja bagenda kwebwana mu kulwanagana kuno bagenda okweriira. Mukweriira muno mugenda okuba abantu abagenda okweyunga mu sitwa nga tumukubidde essimu nga tali mu sisitiimu atya. Nyange Sofeyo obadde ayeerayiza agambye nti ekisanja kino kya no simpu teri kwebaka. Naye mu 1996 byerayaga nti nabaleetera otulo omwebake. N'agamba bagenda kulwanyisa enguzi ng'ebagirwanyisa ddi. Lwaki ayogedde ekigambo ky'enguzi already nga balina tasiki ey'okutandika okukuba? Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kakati njagala ompulirize bulungi vidiyo emaze n'etandika. Mu ntandikwa nakutegeezezza nti omukyala Anita Annette Among ebigambo ebye si birungi n'akamu n'akatono. Era ng'ono emmotoka gy'esembeyo okuleeta yandibanga yamuzadde ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Kubanga okusinziira bwe mbadde nkola okunoonyereza wano, abantu batono nnyo abalina emmotoka eyo. Era nsobodde okufunayo abantu nga 3 wadde nga wayinza n'okubaayo abantu abalala naye nga balubatu abalina emmotoka ng'eyo. Kubaddeko King Charles, ono ye kabaka wa Bungereza, essaawa zino aliko eyaddira Queen Elizabeth mu bigere, era nga ono yali mutabani we. Essaawa zino emmotoka eyo yamuweebwa ku mazaalibwa ge n'abeeranga ekirabo. Wabula ne mukyala Anita Annette Among yategeezeza nti emmotoka eno mbona ye baagimuwadde nga kirabo eky'amazaalibwa. Wabula nga amazaalibwa ge n'emmotoka we yatuukidde, either emmotoka eyinza okuba nga yazze mangu oba nga yatuuka leeti ku bibiri, kubanga deeti ez'amazaalibwa tezikwatagana. Omukulu amanyiddwa nga Mukesh Amrabad, ono nga muyindi naggagga byomera binyonkondo bifeekeera gwe bagamba atonya emmooli, ye musajja omulala gwe nalabye avuga emmotoka eno. CR7 oba Cristiano Ronaldo
naye emmotoka eno yemu ku mmotoka z'alina n'abantu abalala, naye kugambye obabalira ku ngalo bali abagagga babinyonkondo. Kakati nno General Muhoozi yamunaabidde emmaaso n'afundikira nga tulinze ki ekiddako. Mu mbeera y'emu General Muhoozi wadde yakoze kino n'abeera nga AAA yamaze okubeera nga amuteeka ku stand still. Kati wuliriza naye ebigambo ebye birungi si birungi byaza tweetinga muzze mu biraba ebirimu okutiisatiisa ennyo bannansi, nga kuliko ne bannaddiini nga Ssekakiti n'abantu abalala, n'okubeera nga ono takomye okwo yetuuka n'okutwitinga ng'alumba amawanga ag'enjawulo, omwali amawanga nga Kenya, nga n'olunaku olwajjo pulezidenti w'eggwanga erya Kenya teyasobodde kubeera ng'alabikako ku mukolo guno ogwa Mwami Museveni okulayira. Pulezidenti ow'eggwanga erya Rwanda naye yagaanye okujja ku mukolo guno okulayira. Pulezidenti wa ggwanga lya Congo Felix Tshisekedi Tshilombo yazzeewo yawunyewo obuwunyi, emikolo gy'ali teginaba kubeera nga giggwa, ye yasoose okugenda. Kaakati wuliriza General Muhoozi Kainerugaba ono nga ye mukungu akulira amagye munda mu ggwanga lya Uganda, n'olunaku olw'eggulu eyakutte tools of defense oba instruments n'aziwa General Kaguta Museveni nga bwe twalabye. Kaakati wadde bino byonna abikoze yabikoze, njagala osooka owulize omwami ono amuwadde amagezi ga bwereere mbwe ensi tekungulwa. CDF olwairo oli w'amaanyi kubanga ogayina tewali agadda butinga. Osobola okukola nange nte bayinza okuntwala, osobola okukola kyonna kyoyagala, neddako otunule mu files nga bwoli CDF olabe ba CDF abadde bameka e Uganda, olaba abakulembeze b'amagye babadde bameka e Uganda, obuuze gye bali. Yeeyisa nga ggwe gw'oli mwana muto, ffe tulabako kuba maali ya Mungu, tulabako kuba butabika, tulabako ku obuyita ojooko, ng'abasajja b'amaanyi tebagambwako. Olwaleero baliwa nawe ntana ya Maria Mungu eri mu nsiko eyo, mu nsiko okalaba. Olwaleero twalibadde tuzimba Harmony kubanga weeyaya tusite lino eggwanga tuligyamu. Omuntu alowooza nti ajja kusaanyawo mawanga ga Buganda abalala basigalemu bamu, ekyo kizibu. Abantu bagenda kuba nga Abayisirayiri after so many years badde ewaabwe. Tuteekewo engeri etusobozesa bannayuganda ffenna okubeera mu ggwanga eryo tuligyemu. Kati buli muntu munnayuganda ali mu kutya, buli muntu abuuza Kyagulanyi, oli najja n'agamba kojja omuntu waffe omuwuliza n'olwagamba nange ndi wano. Nange neebuuza mwana wange, nange neebuuza gy'ali, naye njala bakubira omulanga. Abawulira nga basobola okugamba ku CDF musaba atuddize ebintu bya Kyagulanyi yatwala ebintu bya Kyagulanyi, amaka ga Kyagulanyi mugatuddize. Ne bwe tunaasanga ennyumba ye nga byonna mwabimalamu kubanga talina bwagenda kuvunaana. Kyagulanyi musajja mukozi, agenda kuddamu akole, ate akyali ate alina amagezi. Mutuyambe mbituddize. Gavumenti emanyi bulungi nti bannayuganda ebitundu 7 n'okusingawo akalulu byakaba Kyagulanyi naye bisirise. Mulowooza bannayuganda balowooza ki? Era mugenda tufugira mu kutya ng'abali mu kafyu, paatozi ezeetoola zisinga obungi ku nguudo. Kutuusa ddi? Eggwanga bwe lituuka waliwo abaana bannabyabufuzi, nammwe mwennyini bemumanyi nti mubasibira bwereere nga muwanga Kivumbi. Mumanyi y'omu ku baana abatayagala confrontation byabufuzi, smart mu byakola, abaagala ebyobufuzi eby'emirembe. Ebimu ku byagana mu muwanga Kivumbi okugenda mu FDC nga balowooza nti eri militant. Kubanga Besigye w'amagye mugisha muntu w'amagye ebya militarization gye baagala okuleeta byobufuzi bwa Uganda bagamba no, tirawo okugyawo, katusigale nga tuli mu bibiina ebyagala demokurasi ow'emirembe paka we tuli mufuna. Olwaleero ali ku terrorism nga batidde abantu ewuwe, nga ne gavumenti terina nsonyi nti ensi yonna eraba ebyali ewa Muwanga. Neewuunya ensi bw'esiika ku Muwanga, Muwanga yabadde lidda w'akakokasi ka Buganda, ekyo kinene nnyo eri Abaganda. Yes, ne Mengo. Muwanga y'omu ku baana abasiraamu abalungi ennyo b'otayinza kubala 10 b'olowooza nti bamanyi ebyobufuzi bw'egganga lino. Omukisa gwalabise kojja Zibambi yali musina agenda wa Mwami Museveni bateese ku nsonga ezo okuta abasibe naye yamwanga Kivumbi byonna wamu kwaye n'ogenda yagendayo okwo babiteesako ki? Gavumenti bw'eneemanya nti bw'eneeyagala otunyigiriza tugenda kubagaininga lw'abasibe ng'ejja kukwata abantu bamanyi mu makomera, ekwata abalina emisango. Naye omuntu alinga Muwanga Kivumbi
kubanga Muwanga Kivumbi ne bamusiru alaba ekyamukwasa bakwata ba vice president ba Buganda Kyagulanyi bonna owa Buganda bamanya nti Kyagulanyi wadduka Muwanga Kivumbi ajja kuvaayo atekingova ne bakwata omukyala Zedriga ensi etateka kitiibwa mukyalo oyo njitya omulanga Zedriga ensi onemu ekitiibwa mukazi muyivu munnamateeka dokita mu mateeka wa Supreme Court ali ku level y'omulamuzi wa Supreme Court asomesa mu university amateeka ez'ensi yonna alikicalinga amateeka mu America alikicalinga mu Bungereza yonna amuwa ekitiibwa n'omuwamba bayawambibwa omwana we n'awambibwa tebamanyiddwa ku mafiire n'omwana omuyafa ali gwe nkugamba kakati ate naye olwo Uganda ku myaka egyo lira Zedriga omwagazi ajja kuba jinja kubanga ayogera opinion ye kubanga yawagira Kyagulanyi muzimu so bwe tubanga eggwanga lituusaawo olwalira kojjanze natya n'abantu baatya nti poliisi evanaga nti Kyagulanyi tamwagala tebagala mukwata CDF aganaga nti mwetagera mu nnaku bweziti muwadde bwe batejjayo ate kwanga muyikira njamulogera mufo wanga mulamu noga nti wokukwatira babi atesimbyewo n'omukola bwotyo okola ku Kyagulanyi nyinza mukolaki sokola ku Kyagulanyi nyinza mukolaki omukazi we obukazi we teyesimba bwe nkuzaayo katono ku mboozi olunaku olw'eggulo nga General Museveni agenza okulayira omulundi ogw'omwenda nga tugasse emirundi gyonna bukyalayira ng'amaze okubeera ng'alinnya mu State House Entebbe. Bingi ebyabaddewo, bingi ebyayogeddwa era bingi ebyalabiddwako muno nga mutwalabidde ne okubeera nga bodyguard w'omusajja amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit pulezidenti wa ggwanga lya South Sudan ono yakubaganye bubi nnyo n'abakuumaddembe ba SFC era ogenda okakkananga omusajja oli amakooti bagayuzaayuzizza yagenza okutuuka ku mukolo ng'amakooti gali bulere. Ensonga nno nsonga ki setwagitegedde bulungi naye ng'okusinza ku mawulire ag'omunda galaga nti wabaddewo okusikaŋŋana ebitogi olw'okubanga bali abakungu babadde baagala batambule nga balina emmundu nga bano babagamba nti wano wetulaga kati emmundu zirina kubeera nga zikoma wano kakati naye ogenda okakkananga eŋŋuumi evuddeyo mu mbeera y'emu wadde mwami Museveni yalayidde naye ebigambo bino bikulu nnyo. Nkwegayiridde oba oli wa NRM oba ogiwagira oba togiwagira njagala owuliriza ebigambo by'omusajja ono wa NRM kennyini alumiriza obubbi obwaliwo mu kalulu obwali bukudde n'ejjembe ye bwatalabangako ku myaka gye era ng'ono agamba nti obubbi buno tebwali ku mutendera gumu wabula ku mitendera gyonna okuva lwe twatandika wansi ku bakansalazi mpaka ku ntebe esembayo. Musajja wa NRM yayogera ebigambo bibino ng'omusajja gulo bamaze dde okubeera nga bamulayiza ng'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda 2026 2031 kakati ebyama ebirala bibino ku mulyango bikonkona gye yagijja simanyi yagimuwa ankubira ne bangambye kanso wazze oyagala kwesimba naye kati tonantuukirira golowooza golowooza bw'otantuukirire akalulu n'okafuna. Can you imagine? Oyo registrar yagenda kulondesa n'endowooza bya micyango n'endowooza bya micyango naye ebyaddirira bye nalaba nga tuli ku kyalo ne tudda ku muluka ne tugenda kugombolola baabo tuli ku district nga tuli ku national bye nalaba nga tebyawukana n'ebye registrar ayasooka okunkubula w'okumuluka nga abaregistrar essaawa esembayo waliwo batuuka ne bakwatamu ne badetamininga ani gwe bagenda okulangirira. Kati ekyo tekikomye mu NRM neki obunaafu busyowo ne bugenda ne buyingira mu mainstream za national election process. There is a problem tukikirize. Omuntu yenna alowooza kasaye akumpanya n'ayisaawo ekikye everything is okay. Kyekiriwo kati era kati wenjagala muzeeyi ng'amaze okulayira ku lwokubiri atandikirawo kubanga muzeeyi ye mugezi embavu akyagirina. Kati njagala mukama wange chairman waali ebivudde mu investigation ezo zaakoze n'abalala abantu bye tuze tulaba atandikirawo okutereeza eggwanga kubanga nkimanyi kuno kuyinza okuba okulayira kukusembayo. No indications we ziri nti kuno kuyinza okuba okulayira kukola ki okusembayo. Ati muzeeyi akugambye NRM tuyina abantu
twagala ategeke transition eyemerembe Ronaldo era bwe nafunira omukisa n'emusinkana mu foramu yonna ekyo ngenda kusooka kumubuulira ni mwana muto myaka 46 gwe nsoosa okulaba ng'ofuga mpangalidde mu ggwanga lino eggwanga ndiwangaliddemu mbadde ekyengamba nti alina okulaba nti bw'amala kuyingira mu buyinza ateekewo embeera ekyusa enkola eyingidde mu kalulu so kuyinga eno esooka ya democracy 10-point program omwa maximeka kubanga democracy namuwadde 60 sazimuwadde democracy eka oleka kubayimu kwe munezi jiro jakuba 60 naye amakumi ana gamulemi abasirikale n'abapoliisi bakyayingiza nnyo mu byobukulembeze ate ne batunyiiza Museveni awangudde ine 71 naye abantu abasinga badiscreditinga akalulu kaffe lwa enyeyingiza embi ey'abasirikale n'abapoliisi abamagye n'abapoliisi oweewaawo tunenyani tunenye abateekateeka ebyokulonda tunenye ababaga amateeka abakaba parliament tunenyani okuba nti democracy ono ye president yakyaga neda wano naye ngenda kumunenya kubanga ye commander in chief kubanga bwe yaba beeyingiza ebisinize ezimu ze tubadde tulina confusion eri wanene yazzeewo mu kulayira kuno omusajja naye nga wenjogerera kino omusajja diplomacy takyalina confusion eriwo y'abantu babiri benjagala tutereezeemu mu kintu kye bayita American foreign policy oba diplomatic relations ezintu ezigenda mu maaso okitegera tulina omusajja gwe bayita Nicholas Cheka eyakiikiridde US wa Trump administration nga ono akwasaganya ku nsonga za Africa ate n'omulala ye Felix Tshisekedi abantu bana babiri benjagala tuwogereko ku mukolo guno gwa Museveni kubanga abantu abasinga mwena walake bamazeemu amaanyi naye njagala tutegeere Nicholas Cheka yaani Nicholas Cheka oyo gwe mulaba is a negotiator engaging mu kintu kibaita top oba high diplomatic engagements ezibeerawo wakati wa United States of America ne Africa kitegeere ekintu ekyo kati essaawa eno tubanga tumulaba nti azze kulayira kuno omusajja lwaki tebasindisa ambassador kubanga kati nolaba ambassador kitegeeza omuntu eyarepresenting the United States of America officially yani ye Nicholas Cheka ambassador ne wajja official visitor gwe basindise alina okubeerawo nga omusajja ono yeerayiza ku kisanja ekyomusanvu alina kubeera ambassador okitegera wabula eba nti basindise Nicholas Cheka tegeera omulimu gw'omuntu okitegera omusajja oyo awuzaabuza nnyo kati kani we yajja mu Uganda okumuwazisa munza ICC yakugamba ki yakala mujjukira statement byawandiika naye tunuulya facial expression y'abana abantu nti wadde agezaako nnyo okubuzaabuza embeera naye oli omusajja ali serious nnyo n'ekintu kyeyaligiddeko akimanya omuntu ali serious waatyo tosobola kutugamba mbu yazze just congratulating gwe then nekira nakugamba America eno ebintu byekola byonna biri open kiddamu biri open njagala mugende ku website za America ng'econgratulating Museveni njagala mugituleetere okigera mugende ku website ya America ng'econgratulating Museveni committee United States committee ku Africa yennyini yeyatuula nga eno yekiikirira ku Trump administration ku Congress ye Trump administration yonna chairman w'akakiiko ako yatuula n'agamba nti akalulu kano tekamiitinga democratic process oba tekamiitinga democratic avenues akalulu ako era n'aba advisinga n'abagamba nti mwandibadde mutereeza ku nsonga eyo kati kitegeeza nti omwami ono wabanga wamputtu bano ekintu kyonna kye banaakukola basooka kujja ne boogera naawe weebuuze lwaki baleese negotiator ate mu kifo ky'okuleeta omuntu anyweza diplomacy baleese negotiator kyogamba diplomacy ya America ne Uganda yakunegotiatingira balina giteeseeko buteesa kukambe Nicholas Cheka is a top oba high diplomatic abeera mu high diplomatic engagements the United States of America mwabeera genda mugende munoonyerezeko oyo omusajja mumulabe Trump administration ne already in a statement ya chairman w'akakiiko ku Congress ya Donald Trump n'akugamba akalulu ako tekabadde free and fair kati bano babasindise ne babagamba mugende eyo mwogere naye mulabe kikyakola wabanga musajja mukulu ng'ajja kukwata ensonga zino zikyajja kikulu tujja kubiteesaako ne bw'abanga tagize bw'abanga aganye katulabe njagala mujjukire wa Maduro America baliyo basooka ku negotiating naye n'abagamba sijja nga Russia yemuwaga n'abagamba sijja era kakati no naye omutundu yagambye nze kye namugambye kimu tetugenda kuddamu kubawalo materials ddala nga mubadde mugundi bwe zityo
yemwogeddeko yakubulya bye yamugambye wabula takubulya bye bayogeddeko akugambye Trump administration yamujakala mwetegereza statement ze zino so nakugambye ebintu bino ebya revolution bino oba ebintu bya foreign policy olina okubanga interpretation yakyo obeera kini nnyo ng'okola ekintu kino so njagala tutunulye ye akugambye nti Trump administration bagisindise nejja yasindise Nicholas Cheka yes yamusindisa akulira bureau ku Africa yes naye ye kye yamugambye kati yatakubulya Nicholas Cheka kye yamugambye Nicholas Cheka yamugambye eki Museveni okumuddamu ebyo ebigambo yamugambye eki kubanga yakugambye nze namugambye tagenda kukola ki nze namugambye tetugenda kuba raw materials tetugenda kuddamu kusindika ebintu birimu raw materials kugenda mu America tetugenda kuddamu okulaga nti nno ye mu statement zakozeseza waliwo gap nti America obanga oyagala raw materials tetugenda kuzikuwa ko kitege tugenda kuzisindika kitege ekintu ezezibira diplomacy ya America etambulira okwo etambulira ku trade yageddeko ki akulaga nti trade agisanyizaawo kitege trade agisanyizaawo oyo mwami yabadde akimanyi nti bijja kati kyagezaako okukola kiki baga nti temuyingiza mu nsonga zaffe temuzeyingizaamu okitegeera ekibyo kati kyali mu kukola kyali mu kutuukiriza njagala otunulye n'omuntu edda alina sovereignty bill dani n'ekirala Nicholas Cheka okujja omwami ono atuwadde DR form kubanga nakugambye nti omusajja ono olina okubeera ne factors 3 zonna alinako ki Nicholas Cheka atula ku Trump administration kakiiko oba ku Congress atulako ngaani ekyo kyekibuzo kye mulina okwebuuza deni mukyeddemu omala okukyeddamu ansi entuufu obeera ogifunye ti Nicholas Cheka okay ku Trump administration kuno ku gundi ya Africa akolako ngaani negotiator kubanga these high diplomatic relations oba engagements yazitwala kati Uganda wakati wa America ne mu 7 day a high diplomatic engagements zibadde zetagisa Nicholas Cheka okujja mu Uganda ng'omwami ono agenda okukola ki agenda okukoleza mulinawo statement gye mwalabenga America egamba mu 7 congratulations mwamulabyeko mwagirabyeko yonna wabula bamusindikiddani negotiator agenda muwoninga amugambe mukulu okulayira naye biddako ogenda kutuwulira nga tunateekayo DR form ogenda kutuwulira so ebintu baleke kubabuzaabuza kati deni namba 2 kyemugamba mbu Nicholas Cheka wazze omwami ono nava mu kabinja kannaamu akavuddemu akyakalimu which is against the UK policy okitegera ekintu ekyo kakati omuntu akugamba atya mbu nno bakwataganye nga akabinja kali akyali chairman waako kubanga chairman bumutwala paka mu 2027 kana akabinja nakugamba kekakubya Idi Amin Dada kekamukubya kati ono omwami wa chairman yabuvuddeko tannabuvaako so before nga tunagamba twalabye gundi najja America yasindise gundi America nesindika gundi omuntu oyo gwe basindisa akola mulimu ki bakugamba tulina negotiations ezigenda maaso European Union ambassador yakugamba tulina negotiations ezigenda maaso okitegera mutwagala omusajja ono wabeerewo emirembe twagala dialogue ey'emirembe balina negotiations ezigenda maaso United States of America badde tenaliactinga kulagako ku ekyo kintu kyonna naye kakati essaawa eno omuntu gwe baleese tebasindisa ambassador tebaleese chairman w'akakiiko wabula baleese omuntu nga alidinze delegation egenda okujja mu Uganda naye ng'omulimu gwe guli ki is a negotiator why Entebbe before it is too late ebyo bayita negotiations era ne mu ntalo zino muziraba saagala tubeere nnyo ku bunkenke okitege saagala nnyo mweteeke ku bunkenke nabaga eno revolution yo teyetaagamu bunkenke eno revolution yakutulaawo n'osooka n'osirika bwoti n'otunula ekintu n'okitunulira n'okyetegereza bwoti omala okwetegereza ekiddeni n'ofuna interpretation yakyo naye gw'obanga oyagala bintu bi-interpretinga lulwo ogenda kumekomekkereza nga gwe kennyininyini weekubya akabazi ku ggulu okitegeera so wowe oyagala okumanya Nicholas Cheka kiyaze okukola genda onoonye omulimu gwe gwakola mulimu ki ku America kweyo gundi gyatula ku biro ekwatuula akolako ngaani era lwaki United States of America of all people ng'erina ne ambassador erina kirwaki yakulembeza ono gale ambassador ne w'omulaba yenkya aba awerekeddeko obuwerekezo ono kitegeeza si official guest wa United States of America kulayira kuno ate nga tukimanyi nti omuntu arepresenting ensi mu ggwanga eddala ye ambassador Donald Trump mu Uganda ye Pope okitegeera Donald Trump kakati ate Nicholas Cheka akisobola okufuuka Donald Trump ye ambassador wa Uganda ku America si ye kakati waba si ye then why are you worrying kati gwe weeraliikirira ki so nabagamba ebintu bino mubireke revolution etambulanga weerina okubeera teri kintu na kimu kikyuka then number 2 Nicholas Cheka wazze mu Uganda n'ayogera ne Museveni okitegeera bamaze okubana engagements ezo omwami ono avudde mu kabinja ka BRICS akavuddemu kubanga nakugamba the main interest and this battle egenda mu maaso ke kabinja ka BRICS akali against the American dollar akagala ekintu kibaita de-dollarization kakati omwami ono dola yagivuddemu yakabinja ako yakavuddemu aka BRICS ako
then gundi ejabadde alina eyokukwata ggolo lyagiteeke mu kabinja ka BRICS yabijjemu katukigamba Nicholas Cheka waddayo wamala okuddayo mu America omwami nagenda kukwata ekirombe ekya Wagagai akijje ku China so ekiri agikijjeko ekirombe ekyo okitegeera kati wamala okugira waddayo bwati Nicholas Cheka then onagenda kukwata ekirombe ekyo akijje ku China so atakijja ku China nga bumanya diplomatic gundi zabadde zakanayo kyani so bine bitajja bikugamba tagenda byogera wabula linda United States of America nga yeyogedde deni omanyo sengo giraba ng'ekongratulating omanye tuliddemu olukwenkiddamu sengo laba United States of America ng'erinawe postinze ng'ekongratulating omanye tuliddemu olukwate from day one bo badde basirise kitegeeza nti ebintu byonna byonna bigenda mu maaso tebabikwatagana nabyo kakati omuntu ono nga tebanamukola kintu kyonna kiddako bagenda kumuwoninga kubanga this is against the American foreign policy kitegeera ekintu kyakola kiri against the American foreign policy kitegeera kati ekiba nti kiri against the American foreign policy kati America ekerebukezi ku mache je striking basooka ne boogera eso ze good these are the laws of the war zintalo bwezi wezibeera osooka nojeyo engage in diplomacy if diplomacy fails then you go to fight kati bano ino kusoka ne bamukwata diplomatically kusigira bayina kusoka ne bamukwata diplomatically kati ono bo balabe reaction ye ku diplomacy yetya wa America badde tenamushakinga okuva kuli bakola statements ezo badde tebana engaging mu diplomacy naye kakati bagala kulaba if we go diplomatic onagenda kweyisa atya is he going to behave diplomatically or is he going to behave like an idiot kati kibalinze bakoleki balabe then number 2 kimugamba mbu no wabamala okubira ebintu byonna byatadde mu China agenda jibijjako kubanga utalo nakuge buli wakati wa China ne America ekiddamu buli wakati wa China ne America then ekitegeeza nti byabadde engagements zabadde alina ne China agenda zivaako okigira oba gundi zabadde alina so Munnayuganda saagala nnyo bino bibateese America abazze tebazze nti kuteesa nono bakumuligitimizing ekyo tebakibalimba bazze ku negotiatinga kubanga Nicholas Cheka is a negotiator who engages in American high diplomatic engagements zabeeramu kategedde akantu akoza abeeramu so just relax play it eno revolution etambulanga wetubala nyongero bajjukiza place camp wale ne bamusindikira abantu ng'agenda okwerayiza kano mwama Munyalo El Gaddafi bamugaba mukulu kwekize otya okoze otya okitegera place camp wale kati bane bokka abakkiriza engagements ezo kwali Jerry Rawlings de Daniel Arap Moi buzaali fruitful kati zino engagements zisobola okuba asobola okukkiriza oba asobola okugaana but have they legitimized? The answer is no. Tetulina statement yonna njagala mundeete statement yonna nga bamugamba congratulations then we mugireeta nga bamukongratulatinga then mumanye nti America etuliddemu olukwe then tuyiye ekiddako nga ffe bannansi eno revolution tegenda kukona ekyo tebakibalimba tesobola kukona revolution eno erina okutambula nga twakola kinga twagibala ate erina okuggwa okitegera ekina okuggwa because the only way to stop a revolution is by refusing it to start but once it starts it has to end kyemugamba America yakwata omwana waffe na riskinga buli kimu na riskinga only for them to come nga swearing in ceremony etuse baje bagambe emunange congratulations omwana we magere wamukube emigo nga etogere akakati alina mu exile we bale kumukuba migo kakati laida tukulegitimize nze oyo ego Munnayuganda mwabatamanyi kigenda mu maaso naye nakugamba just keep it here kushama fact detail media ojja kubanga otegeera the real interpretation of these things so temugwa mu maanyi simanya aba America balina Museveni biki ebyo balimba tewali okigira atono just individual eyasindikiddwa wabula eri department number yebeino mu congratulating department number American Senate on foreign affairs wabula chairman w'akakiiko ako yabagamba nti mukulu tetukkiriza akalulu ako byonna byewakola kwali kwetema maganzi kwali kemetererwa meme zaali mpayipayi okitegeera ekintu ekyo so saagala tweraliikirire ate America etuliddemu olukwe tesobola kubanga it's like America beating its own economy kubanga singa etugamba nti negenda kwengaginga n'ono omusajja kitegeeza Russian influence is going to take charge okitegeera ekintu ekyo influence y'omu Russia egenda kugenda mu maaso okitegeera naye eno influence balina okugitema bagenda gitema batya through not legitimizing him kakati namwe bannansi bali Uganda wetubagambira nti we should not legitimize this MOP wogoba otuno yava ku bino nti ono yapostinza America yakoze MOP wo wakati nga omusajja ono legitimacy eganye what is national unity platform next move awe tulikiddamu temuddamu kweraliikirira ono no please temukiddamu ebyo byonna mubiveeko
tutunulie national unity platform, what is their next move. They are going to know the rana bagamba, all eyes at Kavule, all eyes on national unity platform. Ono byakola byonna byonna tebitukwatako. Ne tubinaako monopoly tetumugana kubikola akole byayagala nga wabyagalidde. In fact ffe twamuvaako dda, okiga twamuvaako dda. Oba ayagala kwerayiza nga ali bwereere, oba ayagala kukola ki, byonna byagala okukola abikole. Ffe tulinze ekintu kimu, all eyes at Kavule, what is their next move. Wanga politically bano bebagenda okukola ki, bebagenda okulegitimizinga, kubanga omusajja ono fenna tukakasa nti talina kintu kibata deciding factor tagirina ensonga. Lwaki ebbanga lyonna tumusaba DR form tazireeta, kakati agenda kulayiriza ku ki? Omusajja ono agenda kulayirira ku ki? Atuwe DR form okiga, kubanga nagamba nti alina okugatta gundi 3 puzzle zino zibuli bupazo busatu alina okubugatta bonna senga bumulema okugatta omanya gikoze eki giwunye. Then atoka tugende kuona omwami ono gwe bayita Felix Sekedi. Felix Sekedi ono naye abatadde nnyo ku pressure. Abantu abasinga bambuuza ate Felix Sekedi yanonyeeyo ki? Bannange Felix Sekedi bagenda mu obutwa ekyobutwa sikimanyiiko, naye nga nkakasa nti akimanyi naye nti agenze kudiringa na Mutemu. Kiddamu Felix Sekedi wabadde agenda mu Uganda akimanyi nti adirinze na Mutemu. Felix Sekedi ono naye njagala mutegeere. Felix Sekedi mwali mulabeko nga congratulatinga Museveni, njagala mundeetere post yemu Felix Sekedi nga congratulating, kozi ngagenda mu congratulating ku luno munnange, naye nga Felix Sekedi ye muntu omata congratulating nga Museveni. Felix Sekedi ya mu capacity gyali mwali ki? Felix Sekedi yakulira non permanent member ku United Nations Security Council. Kati ndoza mukitegedde, Felix Sekedi is a non-permanent member on the United Nations Security Council. Kitegeeza nti omusajja ono ekintu kyagenda okukola kiri against the United Nations Charter. Kiddamu, omusajja ono ekintu kyagenda okukola kiri against the United Nations Charter. Wabula tebagenda kuvayo batandike kugamba mbu ate ono ekintu kyali mukola Felix Sekedi ekyamuleese kubanga yakiikirya Africa. Ebintu bino nze ngambi bagamba nenkuwulira lolo ye ekyo ekintu. And Felix Sekedi sits on the capitalist side of the United Nations Security Council. Kwatuula okitegeera ekintu ekyo kwatuula, kati kitegeeza engagement zino n'okulayira ku ono Felix Sekedi kumukwatako either positively or negatively. Ayina okugamba musajja weerayiza naye okimanyi nti kino kiri against the United Nations Charter. Okitegera ekintu kyogenda okukola okimanyi nti kiri against the United Nations Charter, oba gwe just ogenda kwerayiza. Then number 2 n'ekigambo kibata GLR, peace mission. Irangi sawe no yagenda okukola ekintu ekyo. GLR yo mission egwa wansi wa United Nations wegwa. Okitegera yo mission eyokuleeta emirembe mu Great Lakes region. Okitegera ekintu ekyo. Yo peace mission ya Great Lakes region egwa wansi wa United Nations. Kati ebanga kiri wansi wa United Nations atenga Felix Sekedi ye representative wa Africa. Wanga nagamba bali abantu basatu. Tulina Felix Sekedi, tulina wa Liberia, tulina no wa Djibouti. Yes, ndowooza ja kumujjukira okusatu ensi gyavamu bibakiikirya Africa olukalo lw'omudugavu ku United Nations Security Council. Nani permanent member era ng'ekifo kino bakimalako emyaka ebiri. Kati kitegeeza nti Felix Sekedi okujja azenga wa United Nations owa United Nations okitegeera, but not to legitimize. Otherwise let us look at all his handles tulabe ekiriyo. Okitegeera ekintu ekyo tulabe ekiri ku his handle. Kakati olowooza omusajja Samei Ruto abadde asobola okumisinga ku Selepi weewutyo nga olaba Felix Sekedi waali nolaba ono Nicholas Cheka nga wali, then gwe notajja kugira. So temuddawo kweraliikirira nti ate America Felix Sekedi tumusabire singa tavaayo na butwa kubanga anything can happen to him. Naye ekyemanyi nti ajja kweberera amanyi omuntu gwadiringa naye ajja kukipulenga it smart. Naye nga Felix Sekedi ekimulese sikulegitimizinga. Felix Sekedi azenga representative wa United Nations Security Council as a non-permanent member representing Africa and from the Great Lakes region. Okitegera ekintu ekyo kyekimulese. So katumulinde kale banamuwa speech agambe oli wa kabinyo, you were president of all seasons, gwakyasinze. Katulinde tulabe ebyo. Then wavaayo agende ku pages ze atandike congratulating olabe. Oshigira olabe. So ono yo mwami byali mukola yali mu byakweperegesinga ayagala gezaako kulaga nti ne bali abazungu bakoze kibakkiriza, naye at the end of it onjagala tunulia statement ezo zakoze zizigenda okuwa ekiddako nkiddamu tunulia statement ezo zakoze ziri mu favor ya America oba teziri mu favor ya America. Akwade introduction nga nungi nnyo era mwena mwena yebakutte omubabiro ne bakwatana naye mutunudi statement ezo musomere muzitegeera. Manyize nabagamba nze nga sinayogera ku kintu. Banjaga nensooka nenkikolako thorough research ne mmanya nti kakati kino
kino ensonga ezizeddeyo bweti eno byakutulyamu lukweno bweti okitegeera. So mugende munonyereze ku mulimu gwa Cheka Nicholas Cheka, munonyereze omulimu gwakola representinga ki ku United States of America. Then ne Felix Sekedi yemaze okubanyonyola nti ekimuleesaawo yowa United Nations Security Council okitegeera ekino ekyo. So saagala tugendeko no propaganda woono ono yagenda bapostingira ekintu kyonna kyonna ekibamalamu amaanyi kyonna agenda kipostinga okitegeera kubanga ki talina kiddako. Mbagambye legitimacy yagenze dda era katubuuzayo ekintu kimu National Unity Platform wetutunudde wetutava nkiddamu ku National Unity Platform talina kujja maaso awo bebakonamu stamp mu legitimacy wakati nga deciding factor tugambye mukulu tetugenda kukuwa kalulu tokawangulanga akalulu akabba bubbi. Kakati National Unity Platform jetulinda all our winning odds jezili, are they going to legitimize or they are going to say no to a sham election? Let us wait and watch the space. Okategedde? So saga tuta utandike kugira the police wete wetambula. For example, even ne mulaba ne muntalo America zeri mu kulwana Iran basoka genda ne boogera wewoyogera ne bigaana then wali ukabekola kindi bakuba Nicola Donald Trump yasoka natambula Arab Gulf yonna nga agenda signing endagaano ne bana abantu okitegeera nga agenda ba signing endagaano wa Ayatollah wa Iran n'agaana wagane bamusindikira delegation yakola ki okwogera naye ku kintu kyali akoze then delegation eyo yafuna negative response ne bali kabakola kini bamuwujja kati nalo ku kintu kyagenda okula balina omusindikira delegation of which delegation bagisindise nibwo kyoyina okumanya delegation yaki awenjagala nnyo tegere because here we address the question why lwaki ekintu kino kiriwe kityo. That is what we have to address. But wetubera mu kino ekintu bakoze kino nafe kino ne bakola kino tugenda kutandika mu blame game kigenda kujja kumula makati ekintu ndaba abantu bangi kibajje kumulamwa okitegeera ekyo nenge sawe no kikwetaagisa okuva kumulamwa. Just focus, we are getting to a new Uganda. Come rain, come sunshine, byonna agenda bikola biggweyo atuuke nga bamugamba entebe y'omwana tugyetaaga kiddamu agenda kubikola byonna biggweyo atuuke nga bamugamba entebe storage gye twetaaga okitegeera. So bino byali mu kukola tebibatiisa. Omusajja yagasse edda amapeesa aga nkiddamu omusajja yagasse edda amapeesa aga 3 Kyagulanyi yagasse ono talina na kimu kyeyagasse just yali wanene okubabuzaabuza na kupostinga bintu byali mu kukola okitegeera byali mu kukola okusanga nga yasindise bano ekyabatutte bano bagambye nti already yasindiseyo obusajja bwe okuli akasumba ka Robert Kayanja ne kagundi kaneno kakazimba mugalu yabusindiseyo ddala bwe babadde bugenze n'okukola nga bugamba kale tugende Uganda mu beeko bye mwogera kubanga community ekituufu yagaanye obunyago babadde wagala kwengeginga mu community neegaana kati osanga n'ekyabatutteyo ng'abaami bano babadde baagala genda kugamba United States of America nti omusajja ali willing okubawa entebe naye awandi kikoze diplomatically afuneyo ku bargaining power okitegeera ekyokola bano kyekyabaleese bano bawulirize munnange osanga ate nno kati kino nkikubulya nooza ebintu bino bitandise okugatta buno obusajja bwagenzeeyo mu America kati osanga bwagenzeeyo ne bumugamba nti omwami ono mwandigenze ne mumuwuliriza nga temunnakola ki nga temunnamusesebula kubanga tubalaba obusungu obungi nnyo nga temunnamusesebula mugende mukole ki mugende mumuwulirize ate kati wetulaba bino alika atandise okugona nze nga nze Shama nkiraba nti agonda kati mwe simanyi ngeri kijje mukirabamu okitegeera ekintu ekyo nze nga mmwe simanyi ngeri kijje mukirabamu naye nga nze nkiraba nti atandise okukola ki atandise okugonda nze nga nze okwo si kukaluba otherwise senga tewagenzeeyo tebandi musindikidde negotiator kati gwe oyagala kulegitimize ate ng'osindika muntu agenda ku negotiatinga. So tutegeere ekintu kino. So Kazimba Mugalu wamma mwebale kukola omulimu tubalaba ne bannayuganda mu ngero obufubutula obusajja obwo obunyampi obwo mugobe mu diaspora buli omulabako mu bugobe mu bufubutule okulaba nga tukola kinga tubuze wakanti bugamba Uganda nnungi nnyo okitegeera anti Uganda bugamba nnungi kakati twagala bukola ki bujeno mu Uganda yabo gye bubabukola ki gye bubabubeera fere tugenda kukkiriza kutukola ki kutufutubbalako ebyo okitegeera tugenda kukkiriza kutufutubbalako nga bujeno bujene sitani ate bwe bukola ebirala ebyo tubiganye tugenda kubikkiriza kubanga si bituufu ate era kikyamu n'okubikkiriza obukkiriza naawe obeera mu kyamu. So ensonga yo ekyali y'amannyo tukyagikwatiridde ensolo ku kizigo mbakakasa yo kweri era ekyaliko kiddamu ensolo ku kizigo kweri mwe temutawaana nakweshakinga statement ze muziveeko just genda wali mu interpretation wayogera ku muntu genda onoonya omugaso gw'omuntu kukigwakola okitegeera. So
Omusajja ono ali mu panic. Njagala otunulire ne facial expression y'oyo omusajja bw'ogitunuulira bonna bakulaga nti engagements ezabaddewo tebyabadde bya gundi biri awo. Naye n'ajjayo ebyo ebifaananyi maybe naye njagala otunulire omusajja oyo obukambwe bw'atunuza. Then otunulire ono byagenda. Nagamba nti bano oyo Museveni mwe mulabanga gundi, mwe mulaba nti wakabinyo ewa kitalo biki naye bano bamulabanga kaddole. Okitegera bamulabanga kaddole tebalina kya era terina gundi kitiibwa kye basobola kumuwa. Okitegera ono amala okukasuka statements ez'amaanyi akoze sovereignty bill nakugambye yagikoledde bo akati mbw at the end of the day bamulegitimizing mbw agwe president kale tukkiriza kudiru ki unless nga America yagala kuluzinga lutalo against the BRICS currency naye bange egamba nti no eyagala kuwangula lutalo luno olwa BRICS okulaba nti okubakana akabinja ka BRICS ekafukamize ku ttaka nze ngamba ekintu kye balina okukola it is to one the guy. Come on, so